amanyi nziramu nze njagala onziremu nkwabye fulufiga toyina kyoli sikutya I will not kneel down for you leta simu baba Yes. toyina kyoli teri kugwana agenda kukutya abagenda okukutya bebo basharifu baba mweyana abatalina mwasirizi abatalina bwogerero abatalina muntu munene mu government asobola babolereza naye kati nganze ayina a bigger voice nja kwogerera abo abatono abaana bakadama you have to respect them. The government of Uganda is earning a lot from bakadama. You understand? We earn a lot from bakadama. Oloza kakade government eliako mmeka kukadama. Oloza blikadama agende bweru sente muliako mmeka kukadama. Omanyi omukago government yakuno gye yatane UAE. Omanyi sente ze twafuna. Oba you just reasoning like someone who didn't go to school. Now, Dr. Cepcho ajja kukuwa level woja. Cepcho olimukuwa chikazi platform. Indeed no more platform atene muyigiriza. Kamuyambe muwe platform atisa mba Cepcho ngenda kusiba wansaba selfie nkusabe selfie mukwano nje kusabe ko kigwe fulu figa nkusabe selfie nkwagaza chi oyina bizimbe. What is your highest level of education? Ngendo government no banayi muje mulabona yakola diploma muje mulabona ina degree muje mulabona ina masters. What do you have? Who are you? Do you have any rank? Can you even express yourself in English in 3 minutes at a go? Can you? Then why should I take a selfie with you? Sigenda kukutya. I will always speak the bitter truth. Kale, wamuba muwuliranga amanyi mugalina munsibe. Kasita aba TikTok abakimanyi amazima gasigadde mazima kadama tajja kumanyirwa. Abaana bakadama nga bayise mu nnaku nnyingi. Abaana bakadama nga babonaabona. Abaana bava e Uganda nga bayina ennaku yaabwe bajjudde ku mitima. Bakolera mu nnaku y'amaanyi. Gwoveeyo batraumatizing. Ate nasaba mumanyi bwe yankubidde simu nangamba mbu halo Cepcho kani gwomanyira gwoli kadama. Are you kadama? Tell me, are you kadama? Navumye gwe. And I was like, wait a minute. You expect kadama okukuddamu omuvumo omuwemule nganze wendi. Families mmeka kati saawa zino eziyina bakadama nga bayinamu abaana bakadama bali ebweru kwa. Erinnya ly'omwami ono kuba sayino yaliwo ku lulwo yali mu kuyimirirawo atali muganda we nenga bwe tukimanyi twakife namba tumanyi mukazi we mbadde nkula communicating akusimu kuba tayina line musiba ngena mujja mu site house ngena mugoba wano ndukwata omuwala yasooka ngoyoda kubira nnyo essimu omwana we mutoko muno takuina mukazi we bayina kumbe twamala twaga kizulanga mwali mulese kola kuba tuneka video nakala banga munyenya wina ku kitwaketa soko kiralinga erinnya lyayiga kuba ne saawa n'omulaba yayimiridde mu awatali maama wo awatali muganda wo awatali gye mikwano gye gikupika ba Stuart Brown naye ye yuno yazze agenda Masaka mu show naye gye mukwano gwo ono gwe munenya bambi ayimirirawo yayimirirawo ku lwa 10 Benson yanfuma nanansango nze chenja karo mukaberenga innocent waba ali innocent mama waza wanonga wachibiko cha giga ina sente zigendo nese fuko namugamba jangu nagamba agenda kuza singa wajia singa byali wano ne bambi kale bwe waliwe ebintu bye tuvuma sefuka kanjikubulire nono muzadde aina abaana abakuze kugambye ono akuba bukubi order ndi mukufuluma wano wabweru tuli mu ofisi ya OC station ndi mukufuluma kanzija kunoneko awo nayogera nawe byaffe byatubyemalira
numba muntu anu sawe no katukuta bwe bati obogera ko ya live otandiko gambe abadde bamanyira sibala za amanyi tojanga yo kadama kati yetonda bamusonyi olumusonyi wawe bakadama benakaza ono bamanyi oli kadama nafe tuli bakadama kuminje tuli gomanyi obusiwa ngo esaso manze empunya mvuga kinuwa omanyi motoka zenene wange bana sirifu ekyokubi gojja wa right eyogera ku mwana wange many point ya mwana wa bali tamanyi tata mwana mbumbera ntamidde mbunyo myenge banera kabo akati gwe kana tebajjo mwagaza ati wabunye makulu ofuma wati notuko fuma mukazi mbu makula bakozira zino ni malaya ujude bina makula bakumalia mu nyindo basi Diana makula mukazi ojimana yakunoonya kati bwe mukube esimu ajja wano sawe kumanga kubana yo muyimbi kusasira kuma wati tori advisor njana kuwa musajja makula soka netewa na makula mbuli obana yatekayo failo ye mukwano nzinyagala okugamecha kakati sawe eno byobadovuma abantu ngamuvumanganya abakulembeze okyogerako ki era wagamba togenda kwetondera togenda mwetondera kubyokolede mu 7 waga togenda mwetondera nogamba nawulira video zo nange nzirina ngogamba ku bintu byenkolede mu zeita sobola kumva lwaki muvumanganya omukulembeze omukoledde biki bye wamukolera omukulembeze mweba mafia lwaki muvumaganya omukulembeze kuba gookera ku majalo gambe ekigambo nga kimuwuliriza soko mpuliriza ng'ambe ekintu kimu bwe mukeera ku majalo gamba nti omukulembeze byemukolere tayinza kunvaamu ng'ate gwokola ebyonono mukimanyi mwe muvumaganya njijeyo vidiyo eyo oyagala ngireete kati ati olaba ekyo kikolebwa bw'atasoma si buli omuntu yasoma ate si buli omuntu yategeera ekitegeera naye kyokulusiga kyakoze yesaaha wamukutte kikyafunyemu oba watese mamawuli mu kamera mamaseko mu kamera kikyafunyemu mukazi mukulu agenderedde naye atakola ebintu by'abaana bato alowooza emberi y'ekitooto